Tendeeza Kristo, nebaza Katonda olunaku olwaleero ate lwatuganyiza okuba nga tukyasobola okwatula erinnya erya Mukama waffe Yesu Kristo nti ye Mukama. Ate njagala okwebaza Katonda ku lw'obulamu bwo wamu ate era ne famire yo n'emirimu egy'emikono gyo. Amanya n'eddoboozi nga bulijjo Mazima Kenneth, nga olunaku olwaleero tugenda kuba nga tweyongerayo ku kitundu kyaffe ekyokusatu ekyessuula ey'ekitabo eky'Abakolinso ekisookera ddala. Ku mundi guli ogwasembayo twatunuulira essuula ey'okubiri netugyekkanya okuviira ddala mu lunyiriri olusookera ddala paka olunyiriri olusemberayo ddala, era ne tubaako ebintu bingi nnyo bye twayiga ebikwatagana n'ensonga eya Pawulo gye yagenda mu maaso n'okusimba ng'anyweza ensonga ey'okugamba nti bwe yagenda eri Abakolinso teyasalawo kweggulirawo kintu kirala kyonna wabula okunywerera ku njiri eya Kristo Yesu n'okunyweza obubaka obukwatagana ku musaalaba ogwa Mukama waffe Yesu Kristo. Ensonga endala yali enkulu nnyo kwe kutegeera nti amagezi ag'ensi eno wamu n'abakulembeze ab'ensi eno tebaamanya nti Kristo mazima ddala yali Katonda, era mu kuba nti ekyo tebaakimanya bagenda mu maaso ne bamuwanika ku musaalaba ne beerabira nti ekyo kyali kituukiriza obunabbi obungi nnyo nnyini ddala obwali bwayogerwa dda mu ndagaano enkadde kuyitira ddala mu kitabo ekya Isaaya n'ebitabo ebirala. Ekyalo ekikulu era kye twategeera y'ensonga etegeeza nti abatume Katonda yabooleka ebintu eby'enjawulo bye yali yateesa edda n'abiganya okuba nga babitegeera, era bwe yabaganya okuba nga babitegeera ebintu ebyo ebyabaweebwa ne bikkirizibwa okuba nga byateekebwa mu byawandiikibwa okutegeera nti ffenna tulina kaakano obusobozi obutegeera ddala Katonda byali yateekateeka edda ku lwaffe, n'okubeera nga yali yateekateeka dda obusika bwaffe, nonga obusika obwo bwalina kujja mu kubeera nga nze naawe twalina kubeera nga tutuuka ku ddaala ery'okutegeera ddala ani Mukama waffe Yesu Kristo. Ensonga endala enkulu ennyo mu ssuula ey'okubiri y'ey'okutegeera nti kaakano tuyina endowooza ya Mukama waffe Yesu Kristo. Olw'amanya g'Omwoyo Omutukuvu kaakano tusobola otegeera ebyawandiikibwa n'ebintu byonna Katonda byayagala tubeere nga tukola tutya nga tuzuulira ddala. Wabula abo abatali baana ba Katonda eby'omwoyo birabikira ddala nga nsonga nzibu nnyo nnyini ddala okuba nga binnyonnyoka gye bali. So bwe twetegereza essuula eno ey'okusatu eyina ennyiriri mpanvuko naye tujagezaako kuba nga tukwataganya. Jjukira obubaka butandika ddala mu ssuula esooka nga bwe twalabira ddala, era obubaka obuli mu ssuula ey'okusatu tebulina nnyo njawulo n'obubaka obuli mu ssuula esookera ddala n'essuula ey'okubiri. Bibiri etandika ng'egamba, nja kweyambisaako mu Luzungu omwatera n'Oluganda. And I, brethren, I could not speak unto you as unto the spiritual. Nti eri mu abooluganda saasobola kubeera nga njogera nammwe nga omuntu ayogera n'abo ab'omwoyo. Kino ekigambo kitegeeza nti waliwo embeera eyali esangiddwa mu kanisa ey'Abakolinso nti mu kubanga tebakkiriza kubeera nga bafugibwa ddala oba nga bakulemberwa ddala Omwoyo wa Katonda, olwo ne babeera nga entambula yaabwe oba ebikolwa byabwe oba enneeyisa yaabwe mu ngeri emu bw'endala nga nneeyisa ya ngeri ya kiwere. Kyava Pawulo agamba nti naye nja kwogera nammwe ng'abawere mu Kristo Yesu. Eryo nno ly'eddaala abasinga Abakristaayo kwe batambulira, naye okwagala kwa Katonda kwa kubanga tukula okuviira ddala ku ddaala eryo ery'obuwere mu Kristo okutuukira ddala ku ddaala ery'okubeera nga tusobola okubeera nga tuva ku ddaala ery'okuba nga tuli bawere ate ne tukulira ddala ne tutegeerera ddala engeri y'okwawula wakati w'obulungi n'obubi. So eyo y'emu ku nsonga enkulu nnyo etali mu Bakolinso bokka wabula kaakano erabikira ne mu makanisa ag'enjawulo olunaku olwaleero. Embeera eyo ey'ekiwere abantu okubeera nga balabikira ddala nga batalina kyabatuukako. So Pawulo anyweza ensonga egamba nti yali tasobola kusukkulumaawo okubeera nga ayogera nabo mu ngeri ey'ekikulu, wabula yali wakwogera nabo mu ngeri eyo eyali ddala ku ddaala
eri ekyo kye baali basobola okubeera nga bakola ki nga bafuna okuva ku ye. So ensonga eno tulabira ddala nti agenda mu maaso n'anyweza mu lunyiriri olwokubiri ng'agamba nti I have fed you with milk, baliisiza emmere nga ya kito, si mmere engumu, kubanga mmwe temulina busobozi obw'okugumira eyo emmere ey'ekikulu. Kino tekitegeeza nti nno ye ng'omutume yalina obuzibu mu nsonga ey'okugamba nti yali tasobola kusomesa bintu bya buziba nnyo, naye bw'agamba nti mbasomesezza oba njogedde nammwe oba mbaliisizza ebyo ebiri ku ddaala ery'ekiwere, mu bufunze kyagezaako otegeeza nti ebintu ebyangu nnyo eby'ekikristaayo bye baali bagwanidde okubeera nga bakola batya nga bategeera, kubanga baali tebalina busobozi butegeera amazima amasukulumu agasukka ku ago ku kwebyo ebitandikirwako. So olw'embeera gye baalimu, omutume alagira ddala nti ekyo kye baali bagwanidde okuba nga bafuna ekintu ekitonotono ekikwatagana n'eddaala lye baaliko. So embeera eno ey'ekiwere yeetambulyako essuula yonna. Ojjukira twasandikira ddala mu ssuula esookera ddala nga tulabira ddala obuzibu obwaliwo obw'okubeera nga mu bo balinamu ennyombo, era ennyombo ezo ziragira ddala embeera ey'ekiwere egenda mu maaso n'okulabika mu bantu betwandiroziza nti kaakano bakuze. Mu ngeri emu endala ekyakyenjagala tubeere nga tutegeera nti ffe abaana ba Katonda, Bayibuli ekozesa ekigambo ekiri mu Peetero ekisooka essuula ey'okubiri olwokubiri ekigamba nti ng'abaana abato bwe balina okuyaayaana, nammwe muyaayaanire ekigambo kya Katonda ekyo ekiryanga amata ekisobola okubayamba okukula. So bw'agamba nti abaliisiza ku kintu ekitonotono, oba tugambe kyabaliisiza kiri ku ddaala erisookerwako, kyenjagala obeere ng'otegeera nti embeera ey'okuba nga abantu tebeggulidde nnyo mu kubeera nga babeera nga beeteeka wansi w'obufuzi obw'Omwoyo Omutukuvu okuba nga kwe batambuliza obulamu bwabwe nga abaluŋŋamya kino ne kiri, kitegeeza ddala nti abantu ababa tebanaba kufuna kuyaayaana nnyo okw'ekigambo kya Katonda ng'abawere babeera n'okuyaayaana okw'amata agagasobola okuba nga gabakuza, kubanga buli omuntu lwatwala eddaala ery'okuba nga akula oba nga yeewaayo mu kuyaayaana okw'ekigambo kya Katonda, okuyaayaana okwo kumuyambako nnyo nnyini ddala okubeera nga asobola okuba nga akola ki ng'akula. Ensonga eyo yamu eyogerwako mu Baebbulaniya essuula ey'okutaano olunyiriri olw'ekkumi paka olw'ekkumi olugamba nti bano abantu Ababebbulaniya eddaala lye baaliko n'ebbanga lye baali bamaze nga balokose, omuwandiisi alaga nti baali ku ddaala erisuubirwa nti baali badde basomesa abayambako abalala okutegeera, naye olw'okuba nti beekuumira mu buwere, omuwandiisi alaga nti kyali tekigwanidde kubeera nga baliisibwa emmere engumu, naye kyali kigwanidde okubeera nga baddizibwayo ku bintu eby'olubereberye ebikwatagana ku kusomesa kwa Mukama waffe Yesu Kristo, kubanga baali tebalina bukugu obusobola okubeera nga basobolera ddala okuba nga bategeera ekigambo eky'obutuukirivu. So embeera eyali mu Babebbulaniya y'embeera y'emu gye tulaba wano nti amata, ensomesa ey'amata ekiikirira ebintu eby'ekiwere, ekiikirira ddala ebintu ebisookerwako ddala. So Abakolinso bwe kibanga kyekyo kye baali bagwanidde okuba nga bafuna, nakyo kyali kitegeeza obukulu bwabwe kumanya okw'ekigambo kya Katonda mu kumanya ekigambo eky'obutuukirivu. Ensonga eyo y'emu gye tugamba nti erabikira mu makanisa ag'enjawulo mu kuba nti abantu beekuumira mu mbeera ey'ekiwere ne bataganya Mwoyo wa Katonda okubeera nga afuna obujjuvu bwabwe oba obulamu bwabwe nga bwonna buteekebwa wansi w'okuluŋŋamizibwa okw'Omwoyo Omutukuvu oba obukulembeze obw'Omwoyo Omutukuvu. So ensonga eyo nkulu nnyo yakutegeera. So olunyiriri olwokusatu
agenda maaso n'agamba Abakolinso esooka essula eyokusatu nnyo olwokusatu n'agamba nti for ye are yet cannot, mu butuufu mukyalina embeera ey'okugoberera omubiri, ebintu mukyabirabira mu ngeri ey'omubiri. Whereas there is among you envy, we mubeera nga mu masekkati gammwe mulimu engeri ey'obukyayi, mulimu okulumaŋŋana, mulimu n'okwawukana, ekyo kikakasiza ddala nti mmwe mukyagoberera embeera ng'ez'abantu aba bulijjo. Ensonga enkulu ey'okunnyonnyoka mu bino byonna eragira ddala obuwere obwali mu Bakolinso oba obuwere kaakano obulabikira mu makanisa ag'enjawulo, kwe kubeera nga tulinawo enjawukana eziteesigamye ku ddala ery'okubeera nga kuba nti twawukanye n'omuntu olw'okuba nti asomesa ebintu ebikontana ku nsomesa ya Kristo. Naye enjawukana eno Bayibuli gyetulagira ddala yenjawukana ezeesigamye mu kubeera nga ekintu kye baali badde basukkuluma ne babeera nga tebakyali wansi waakyo, ate Abakolinso kye baali bakkiriza okubeera nga bakola batya, nga beeteeka wansi waakyo. So newankubadde waliwo abantu bangi nga bantu ba Katonda, naye olw'enjawukana ezo olw'okulumaŋŋana kulagira ddala nti waliwo eddaala eriraga nti bakyali wansi w'obufuzi oba okubeera nga batambula nga abantu abatannaba kukyusibwa ab'ensi eno, abantu abeewaddeyo okubeera nga mu ngeri emu oba endala enkola ey'ensi yesinga okuba nga erabikira mu nneeyisa yaabwe okusinga enkola ey'Omwoyo Omutukuvu okuba nga yekola ki, yerabisibwa mu bulamu bwabwe. Omuntu nga obulamu bwe bwonna buteekeddwa wansi w'obukulembeze bw'Omwoyo wa Katonda, okulumaŋŋana n'obukyayi, embeera eyo eba tegenda kuba nga erabwako. Jjukira Bayibuli eraga mu Yakobo essula eyokusatu onyero 14 egamba nti bwe muba nga muyina obukyayi n'okulumaŋŋana mitima gyammwe, ebyo tebireeta kitiibwa, ate temusobola kubeera nga mulimba eri amazima. 16 wabula owali obukyayi n'okulumaŋŋana awabeerawo akavuyo konna, ate awabeera akavuyo konna wabeera buli mulimo gwonna omukyamu. So Pawulo agenda amaaso n'okunyweza ensonga eno ng'alagira ddala nti ebintu bino byali tebiraga embeera ey'okulumaŋŋana, embeera ey'obukyayi, byali tebiraga bantu abalina obulamu bwabwe nga buli wansi obw'obufuzi obw'Omwoyo Omutukuvu. So kino kikulagira ddala nti ne leero bw'olaba embeera ey'okubeera nga waliwo okulumaŋŋana, obukyayi butategereka, n'embeera ey'okubeera nga abantu beetemamu ebiwayi ku nsonga ezitategereka bulungi, ezitatuweereddwako bbeetu mu Bayibuli kubanga tugoberera, ekyo kiba kitegeereza ddala nti waliwo embeera eragira ddala nti abantu bano bakyatambulira ddala ng'abantu abatalokokanga. Kubanga mu butuufu kyenjagala tubeere nga tutegeera nti enneeyisa y'omuntu alina enkolagana ne Kristo wamu n'ekigambo kye eyawukana ku nneeyisa ey'omuntu akyafugibwa ebyo by'alaba n'ebyo ebimwetoolodde, ate era afugibwa tugambe enkola gye tugamba nti yansi. Omwoyo Omutukuvu obusobozi bw'alina bwa kubeera nga tubeera abantu abakakkamu, kye kimu ku bibala eky'Omwoyo Omutukuvu, obukakkamu n'okubeera nga wabeerawo embeera ey'obugumiikiriza. So bino tebyalabikira mu Bakolinso, era ensonga y'emu gye tugamba nti ekyatutawaanya Abakristaayo ab'enjawulo mu ngeri ezimu ez'obulamu bwaffe. So Pawulo ensonga lwaki yali ayogera bino si nti n'abantu bano tebaali Bakristaayo, abantu bano baali Bakristaayo, naye embeera ey'okuba nga tebeeganyiza ddala kubeera nga batambulira nga bagoberera eky'omwoyo ne batambulira nga bagoberera eky'omubiri. Okugoberera embeera ey'omubiri oyivaamu embeera ey'obukyayi, okulumaŋŋana wamu ate era n'enjawukana ezitali ku musingi ogw'ensomesa eya Bayibuli. Olunyolo olwokuna omuwandiisi ono awandiika ng'agamba, for while one saith that I am of Paul, wema nga mummwe mulimu abagamba nti nze
ndi wa Pawulo ate nze ndi wa Apolo, tetugambe nti nno muli ba mubiri. So enjawukana yaabwe eyo ye yalagira ddala omutume. So buli boolaba ekkanisa olunaku olwaleero nga tulina musimayi bano baagundi, embeera eyo eragira ddala abantu abaawukanye, era embeera eyo esaasaanidde ddala omubiri gwa Kristo, nti abantu bagoberera abantu ne balema okugoberera ebyo ebituweereddwa mu byawandiikibwa. Ti newankubadde Bayibuli eba eyogedde eddoboozi ly'omuweereza oba abaweereza ennaku zino amaloboozi gaabwe makulu nnyo era ga maanyi nnyo okusinga ekigambo kya Katonda, nti abantu basobola okusiriikirira eri ekigambo kya Katonda ne beggulawo nnyo eri enjogera ey'omuntu oba ekigambo eky'omukulembeze. So ensonga eno omutume agiteekako omulaka ogulagira ddala nti bwe kiba nga kituufu abantu bano baali bagoberera Kristo Yesu ng'era si ba mubiri nga bwe bandiwakanye mu mbeera emu oba endala. Ekikulu ekyotegeera nti abatume tebalina njigiriza eyali eyawukana mu bo, balina enjigiriza yali emu, newankubadde waliwo embeera eyali eyanneeyisa wano ne wali. Naye kyenjagala otegere nti Apolo agenda okujja eno mu Bakolinso nga Pawulo ekkanisa eno yagisimba dda era yali yabatandikiza ku musingi mulungi. Naye kati bino bigenda okujja ebyokubeera nga mulimu embeera ey'ogamba nti waliwo abangi nnyo abagoberera Pawulo ate waliwo abatonotono abagoberera Apolo. Pawulo agambira nti ebintu bino biragira ddala embeera ey'ekiwere eyali tegwanidde kubeera nga essembezebwa mu kanisa eya Mukama waffe Yesu Kristo. So buli we tubeera n'eyo embeera ey'okubeera nga waliwo okubeera nga tugulumiza omuweereza omu ku muntu omulala, olwo tubeera twerabidde nti obubaka obukulu bwakubeera nga tugoberera Kristo Yesu wabula si abaweereza. So embeera eno nayo y'emu ku Pawulo gy'anywereza ddala etagwanidde kubeera nga egobererwa mu mubiri ogwa Kristo Yesu. Enjawukana ezitali ku musingi ogwa Bayibuli tezikkiriza ddala, era ekyo kiba kiragira ddala obuwere obusobola okuba nga bulabisiddwa mu bantu. So buno bwali bujulizi obulagira ddala nti mu Bakolinso mwalimu embeera ey'okugoberera omubiri okusinga embeera ey'okugoberera omwoyo wa Katonda, kubanga nga bwe nkugambye nti ensomesa ey'abatume yali teyawukana nnyo, wabula ekintu ekyayinza okuba nga kyaleeta emberebezi kwe kugamba nti osanga oli yali ayogera bulungi nnyo okusukkuluma kw'oli mu mbeera ey'okwatula ebigambo, naye nno ekyo Bayibuli teraga nti nsonga nkulu enogoberwa. So singa otwalibwa endabika y'omuntu leero nga bwe tulaba wakakati abaweereza kati nabo baafuukira ddala, olabirala nga tebakulemberwa mwoyo wa Katonda, nti mu kubanga tebakulembeddwa mwoyo wa Katonda n'abantu bebakulembera tebakulembeddwa mwoyo wa Katonda, bagoberera nnyo endabika ey'omuntu. Afaanana atya, ayambala atya, avuga motoka ki, maka ki gayina, bino biki na bino byayina. So embeera eso ne bitandika okuba nga ebyo bize nnyo mu Bakristaayo nga bagulumiza omu okusukkuluma ku mulala. Bayibuli kyegamba si kya bwa Katonda era si kirungi. Newankubadde mu butuufu bw'ensonga Bayibuli eraga nti Apolo yalina okwatula oba enjogera yali eraga obukenkufu obw'okwogeramu, naye ekyo kyali tekirina ngeri yonna kyekyakitegeezaamu nti nno ebintu omutume Pawulo byali asomesa tebyali bya nsonga ddala, byali bya nsonga ddala, naye abantu baasukkuluma okubeera nga batunuulira obubaka ne batandika otunuulira oyo aweereddwa obubaka n'ebintu ebitaali birungi. Bye tugambibwa nno wano nti tetugwanidde kubeera nga tugoberera ebintu eby'engeri ng'eyo kubanga tebirina wantu wonna webigenda tutuusa. So olw'okumeka bwe tugenda mu Lwokutaano, Bayibuli egenda maaso n'enyweza ensonga y'emu ng'egamba who then is Paul, nti Pawulo y'ani era Apolo y'ani, naye bonna okubeera nga baweereza okuyita mu bo mwagenda maaso ne mukkiriza Mukama Yesu
kubanga yawa abantu bonna. So ebirabo by'abantu byawukana, n'ebirabo by'abantu okwawukana tekitegeeza nti nno obubaka bwali bwawukana. Ffenna tuweereddwa obubaka bwe bumu. Jjukira n'obwotwende Matayo 20:8-19 paka 20, obubaka bwagenda kukola abayigirizwa nga tubuulira enjiri n'okukola abayigirizwa nti ffenna tusobola okuba nga tuweereddwa ebirabo eby'enjawulo okuba nga tusinsikana nga tuzimba omubiri gwa Kristo, naye ate ekyo kiba tekirina kuleeta njawukana mu kanisa eya Mukama waffe Yesu Kristo. Bayibuli enyweza ng'eraga mu Peetero 4:11 nti omuntu yenna ayogere ng'oyo ayaweereddwa ebyama bya Katonda, kubanga buli muweereza yonna akole ng'akola n'obusobozi bwonna Katonda bw'amuwadde. So ekigambo eky'ekirabo busobozi Katonda bw'abawadde omuntu, era obusobozi obwo Katonda bw'awadde omuntu bwakugulumiza erinnya eryani? Erya Kristo Yesu. Ne Baluumi 12:3 lugamba nti njogera eri mmwe era njogera nga ngamba tokuyita mu kisa ekimpereddwa buli muntu yenna mu masekkati gammwe aleme kubanga yeenyumiriza okusukkuluma ku munneewe obanga yeerowooza okubanga wanjawulo okusukkuluma ekintu kyonna, naye buli muntu okulowooza obulungi nga Katonda bw'awadde buli muntu yenna ekigera ekyokukkiriza. So era egenda nenyweza mu nnyiriri olw'omukaaga ng'egamba nti ffenna tuweereddwa ebirabo eby'enjawulo okusinziira ku kisa kya Katonda ekyekituweereddwa. Waliwo obunabbi ate era waliwo kwegamba buli omu akole okusinziira ku ekyo ekikola ekimuweereddwa. Naye ate Bayibuli tegamba nti tutandike kubeera nga tuleeta enjawulo oba nga tupima abaweereza mu ngeri emu oba endala. So ensonga y'Abakolinso y'ensonga y'emu gye nkugambye nti esaasaanidde amakanisa gonna oba kyetwandigambye kanisa yonna. Olunaku olwaleero enjawukana ez'okubanga mulimu abamu abalabwanga bassa Abakristo, abalabwanga bo abalina ekigera ekyebaafunanga kyamaanyi nnyo okusukkuluma ku bannaabwe. Kyensobola okugamba nti enjawulo esobola okubeerawo yakubeera nga omu atutte eddaala ery'okweggulawo nnyo ery'okuyiga okw'ekigambo kya Katonda n'asobola okuba nga akyawuza mu ngeri entuufu ey'amazima, naye omwoyo akolera mu oyo omuntu ye mwoyo omu akolera mu oli omulala. Enjawulo eri mu budde obuweereddwayo okubanga omuntu akola ki? Yeggulawo. Wakaakano kati wano Bayibuli kyeva enyweza n'egamba nti ekikulu mu byonna kyakutegeera nti Katonda yawa obusobozi obwo era abeerawo okwenyumiriza kwonna, okwenyumiriza kubeere eri Katonda kubanga Katonda yaganya, Katonda yawa obukulu obw'omulimo ogw'omuntu yenna. So ensonga Pawulo yagenda amaaso n'okubanga asimbira ddala, so n'alagira ddala n'agamba nti abatume bonna oba buli muweereza yenna aweereddwa obusobozi obwo Katonda mwene okubeera nga baleeta okumanya kwa Kristo. So n'ensonga enkulu ey'okubeera nga etegeerekeka ddala kwe kubeera nga tutegeera nti enjawulo yonna esobola okubeera mu birabo. Katonda yennyini alina ekigendererwa lwaki abantu balina enjawulo mu birabo byabwe, era amanyidde ddala kirabo ki ekyetaagisa eri ekkanisa eno oba eri okubanga eyambibwa okubeera ng'ekola ki? Ng'ekulira ddala. So ebyo bikulu byategeera. Olw'omukaaga Bayibuli egenda maaso n'egamba I have planted, Apollos watered, but God gave the increase. Kati awo nawo wakulu alaga nti nsize naye afukiridde yabadde Apollo, ne Katonda yakuza oba Katonda yasobola okubeera nga aleeta okweyongera okw'omulimo oba okukula kw'omulimo. Wano kyenjagala otegeere ssebo oba nnyabo nti asize n'afukiridde bonna tebalina njawulo, wabula Bayibuli eraga nti obukulu buli ku Katonda, kubanga ekisookera ddala ekyo ky'osize tekirina bulamu mu kyo, ekyo ky'ofukiridde
tekiina mu bulamu mukyo. Mu butuufu tusobola okugamba nti n'ekyo ky'okozesezza okufukirira nakyo tekiina bulamu mukyo. Katonda mwene yateeka obulamu ku ekyo ekigenze maaso ne kisimbibwa oba n'ekyo ekyokozesezza okuba ng'okola ki ng'ofukirira. Ate n'ekirala, Katonda tasobola kubeera nga akuza ekyo ekitagenze maaso n'okuba nga kikola kitya nga kisimbibwa. So bino bikulu nnyo nnyini ddala byakuba nga tukola tutya nga tutegeera. Buli muntu yenna wano ayinza okubeera nga tugambe oli asize oli n'afukirya, bonna baba bakoze mu maaso ga Katonda. Jjukira ekisinga okuba nga kikulu nnyo okuba nga tutegeera kwe kumanya nti Katonda ye mwene yali wamu naffe mu mulimo gwonna. Tetulina kwenyumiriza kwonna. Ebintu omuntu asobola obikola mu maanyi ge era ne bikola bitya ne bigaana. N'oteekamu olukujjukujju lwonna ne mwegatta ne mukola biki byonna, naye Katonda aba taganyiza kintu kubanga kibeerawo era kiba tekigenda kukola ki kubeerawo. So y'ensonga Pawulo gy'ali okulengeza Abakolinso okubeera nga bannyonnyokera ddala, babeera nga bategeerera ddala okutegeera obukulu bwaki bw'ensonga ezo ezoogeddwako. Kugambye nti nno newankubadde Apolo yajja oluvannyuma olw'okuba nga Pawulo yali amaze okubeera nga ateekawo oba nga atandika ekkanisa eyo, kyenkugambye ekisinga okuba nga kikulu kwe kutegeera nti Katonda mwene yawa omulimu okubeera oba yaguganya okubeera nga gukola gutya nga gweyongera. So ako kakulu nnyo kakutegeera. So buli omu alina kukola kitundu kye, buli omu alina kukola mulimo gwe. Ebisigadde tuba tulina birekera Katonda. Gwe kyolina okukola olina kubeera ng'okakasa nti kyogwanidde okukola okikoze. Bwe kuba kusiga osize, bwe kuba kuteekateeka nnimiro, bwe kuba kuteekateeka oteeseteese, bwe kuba kusiga osize, bwe kuba kufukirya ofukiridde. Ebisigadde eby'okuwa amakungula n'obweyo n'ekintu okuba nga kimerukira ddala ne kiviiramu ddala, ogwo si mulimo gwaffe, ogwo mulimo gwa Katonda kubanga akola wamu naffe. Olw'omusanvu, so then neither is he that planteth anything, neither that he that watereth, but God that giveth the increase. Nti obukulu bw'ensonga tebuli ku oyo agenze maaso n'asimba oba n'asiga, ate tebuli ku oyo agenze maaso n'afukirya. Obukulu bw'ensonga buli eri Katonda, era ne bw'aba agaba ekisinga okuba nga kikulu era omutume kyagenda amaaso n'okuba nga asongako kwe kumalawo embeera eno ey'enjawukana ey'ogamba nti ono waagundi ono waagundi. Eyo embeera gy'ali agezaako okukola n'alagira ddala Katonda yekka yagwanidde okuweebwa ekitiibwa kubanga ensigo ye, ettaka lirye erisimbibwamu ate n'abakozi babe, wabula amakungula oba kye twandise okweyongera okw'omulimo ne gugaziwa kiveera ddala eri Katonda mwene. Olw'omunaana agenda maaso n'atulaga nti now he that planteth, oyo agenze maaso n'okusiga, and he that watereth, ate oyo agenze maaso n'ofukirya, are one, bali kimu, and every man shall receive his own reward. Buli muntu yenna anaafuna empeera ye okusinziira ku mulimo gwe. Olidde ensonga gy'agambye nti tetulina kubeera nga tubeera n'obukubagano. Obukubagano bwa leero obuze bwe bw'okubeera ng'abantu beerabanga basaaba Kristo, beerabanga abasukulumu ku bannaabwe. Pawulo kyageza okulaga nti ye na Apolo baali baafuna ensomesa y'emu, ng'era babuulira obubaka bwe bumu, era nga bonna balwana nnyo kola okubeera nga bakulembeza obwakabaka obwa Katonda okuyita mu njiri ey'obulokozi, nga bagamba nti lwaki mulina okubeera nga mubeera n'enjawukana mu masekkati gammwe? Ono wa Pawulo ono wa Apolo agamba nti ffenna tuli kimu mu mwoyo era ne muki ne mu nkola. Ffenna tugenda mu maaso n'okulangira obwakabaka obwa Katonda, era n'alaga nti Katonda ku ngeri emu oba endala ekyandigwanidde okuba nga kitegeereka nti Katonda talina muntu yenna gw'agenda kuwa mpeera nga yeesigamye ku tugambe ku buwanguzi bwe oba tugambe obugazi bw'omulimo n'ebisigadde, wabula ensonga yonna ey'empeera egenda kuba nga yeesigamye ku
ku bwesigwa obw'omuntu bw'atadde mu ekyo ekyamuweebwa okukola. So ssebo oba nnyabo ampuliriza, tulekera okukulembeza obungi bw'abantu ne ssente waggulu okukolera ddala omulimo mu butuufu bwagwo. Leero tulina ensonga ey'okubeera nga ebintu eby'enjawulo ebiri external ebyowabweru bye bikulembezeddwa, agazimba aganene, abantu abangi, simanyi kino ne kiri n'ekyo. Ebyo byonna si bikulu eri Katonda. Jjukira tutegedde nti era yawa obugazi bw'ekintu, yakkiriza amakungula amanene, naye kisinga okuba nga kikulu nnyo gwe wano ekyokutegeera nti oli mwesigwa mu ekyo ekikuweereddwa. Kuba ffenna tuweereddwa ebirabo bya njawulo, naye gwe ekyo ekikuweereddwa oli mwesigwa mu kyo? Kubanga obwesigwa bwo bugenda okusalawo empeera enaakuweebwa ku lunaku luli. Singa ebintu obikola mu maanyi go nga bwenoonyiza bukulu mu Bukristaayo, awo we wali obuzibu. Olw'emwenda n'agenda mu maaso n'okuba nga agaziya, alaga Abakolinso era naffe nga tulagibwa nti for we are labourers together with God. Ffe tuli bakozi wamu ne Katonda. Kino kikwewuunyisa nti atuwadde omulimu ate n'agenda mu maaso n'okukola naffe, ate yoyoomu agenda mu maaso n'otuwa empeera ey'ekyo kye yatuyigiriza okukola, y'omu agenda mu maaso n'otuwa empeera ey'ekyo kye yatuyambako okuba nga tukola wamu naye. Agamba nti mmwe kaakano muli nnyumba ya Katonda. Laba obubaka obwo, mmwe kaakano muli nnyumba ya Katonda. Ekyo kitegeeza ki mu butuufu bwakyo? Ensonga omutume gy'anyweza agamba nno ffe tetulina kye tusobola kukola ku lwaffe, era tetulina kintu kyonna kisobola kwogera nga twesongako, kubanga ffe tukola wamu naye, kubanga mu bintu byonna bye tusobola okulaba nga bibeerawo ye yennyini yatusobozesa okukola bitukola. So akuba ekirowoozo ekyo ekikyamu, akuba endowooza eyo enkyamu, akuba kitwandigambye nti nkola eyali ekkiriziddwa ey'okuyimusa omuweereza omu waggulu wa banneebe. Ekyo Pawulo kyagezaako okukubira ddala, naye kyenjagala okugamba ekiragira ddala nti mu kkanisa olunaku olwaleero tewali okusomesa byawandiikibwa, tewali kusomesa Bayibuli, nti y'ensonga lwaki olaba bino ebintu nga bikyagenda mu maaso n'okuba nga birabikidde nnyo mu mubiri gwa Kristo. Ebintu ebitugambibwa okuba nga tetulina bigoberera, ate kati tubiraba nga bye bisingira ddala okuba nga bikola bitya, birabikira ddala abantu okubeera nga beena mu ki, enjawukana ezaki ez'enjawulo. Kubanga ffe tuli nnimiro ya Katonda, ye yennyini gy'ateekateeka, era tuli nnyumba ye, Katonda gy'azimbye, gy'asazeewo akole ki, abeere mu yo. Kati bw'aba nga akolera mu ffe ne tubeera nga tusobola okutuuka ne ku balala, ekitiibwa n'ettendo kirina kubeera eri ani? Eri Katonda waffe yekka. Pawulo endowooza eyo gy'ali ogezaako gy'akubira ddala. N'olunaku olwaleero obubondo bufuuse obubondo, tulyanga bannalukalala, bano bweri, bano boono, bano oli. Ate enjawukana mu masekkati g'abaweereza eviiridde ddala ku nsonga ey'okugamba nti nno okusomesa si kwe kumu. Jjukira ebirabo bisobola okuba nga byanjawulo, naye obubaka tebukyuka. Bayibuli y'emu, 39 ebitabo mu ndagaano enkadde, 27 ebitabo mu ndagaano empya. Yonna ffenna tulina obubaka buli obu bwe bumu, naye mu kubeera nga obubaka kaakano abasinga bongera ku kigambo kya Katonda nga bwe bakigattako, ate ne bakigattako nga bwe bakitoolako, y'ensonga lwaki tulaba embeera eziro. Kuba Pawulo alaga nti singa ensomesa ebadde ya njawulo wakati wange ne Apolo ne Peetero, wandigambye nti waliwo ki, embeera eyanjawulo. Naye ate ffe ffenna tuweereddwa obusobozi bwe bumu, tukololwa ekiruubirirwa kye kimu, ate obubaka bwe bumu. Lwaki waliwo bino? Simanyiza enkulembeze ono waggulu w'oli, nsonga ki eyo? Nvudde ku by'omwoyo, kati mugoberera bya mubiri. Olw'ekkumi n'agenda mu maaso n'agamba, and according to the grace of God which is given unto me, kusinza ku kisa kya Katonda kyenfunye, agamba nti ngo omuzimbi omugezi ntaddewo omusingi, era omulala azimbire ku ogwo, naye buli muntu yenna abeere mwege afeeyo nnyo engeri gy'azimba ku musingi ogwo. Kati kino kikulu nnyo kyakubeera nga tukola tutya, nga tutegeera ebintu byonna mu kkanisa birina okukolebwa nga bigoberera omutindo ogwo ogwateekebwawo dda abatume.
tetulina kujja na kintu kyonna nga kisukkuluma ku ekyo abatume kye baalagira kye kirina okubeera nga kikola kitya nga kigobererwa. Ono obukulu bw'ensonga bwe njagala otegeere. Pawulo alagira ddala nti Katonda yamukozesa okuteekawo omusingi ogw'ekkanisa ey'Abakolinso era n'anywereza ddala obukulu obw'ebyo ebyalina okuba nga bigobererwa nti Katonda mwene yekka ye yamusobozesa okubeera nga atandika ng'ateekawo omusingi ogwo muki omulungi ddala. Okulabula ne kujja nga kugamba nti buli muntu yenna afeeyo. Kitegeeza nti ekkanisa olunaku olwaleero ffe abagamba nti tulize oluvannyuma lw'abantu ab'enjawulo abatusooka okubeerawo nga baweereza aba Mukama waffe Yesu Kristo, tulina okufaayo nnyo eri ebyo bye tusomesa, kubanga olunaku luli tujja kubanga tulina okuddamu eri ebyo bye twasomesa. Yakobo essuula yokusatu olusooka ddala kyeva lugamba nti abooluganda mummwe babeere abatono abasomesa, kubanga abasomesa bajja kulamulwa nnyo. So buli muntu yenna afeeyo nnyo eri ekyo kyateeka mu nkola, oba kigwanidde. Bwe kiba tekigwanidde leka. Kati leero okubeera nga kiri kyenkoonyeeko tekigobereddwa eky'okubeera nga abantu tufaayo nnyo eri ekisomesebwa, y'ensonga lwaki olaba amazambi n'ebiyisayisa bitategereka mu bantu abayita abaweereza, mu bantu abayita abagoberezi ba Mukama waffe Yesu Kristo. Tolina bw'osoma Abakolinso n'olowooza n'ogitegeera bulungi n'ogamba nti okyasobola okwesiba ku njigiriza ekuntana n'ebyo abatume bye baawa. Jjukira okukkiriza kwaffe tugoberera okwo kw'ekitume, tetugoberera bano abajja oluvannyuma olw'abatume. Tutunuulira ebintu ebyabaweebwa ne bikkirizibwa okuwandiikibwa ng'ebyawandiikibwa eri ffe. So kati singa ensomesa y'omuntu eyitirira w'ebyo ebyaweebwa abatume, awo wabeera obuzibu, era alabudde ng'agamba buli muntu abeere nga yeegendereza. Ensonga lwaki mu Bagalatiya essuula esooka ddala olw'omukaga paka olw'omunaana yalagira n'agamba nti singa omuntu yenna ajja n'ekintu ekyawukana n'ekyo kye twabawa, omuntu oyo ne bw'abanze oba malayika akolimibwe. So tulina kuba beegendereza kiki kye tugatta ku ekyo ekyateekebwawo edda, kubanga entandikwa ennungi etegeeza nti tulina okukuuma omulimu nga mulungi. Omuntu bw'amala n'asimba ensigo ey'omuti aba talekedda okufaayo eri omuti ogwo omuntu nga mulimi wa ddala, wabula atwala eddaala n'afukirira. Takoma kufukirira, n'atandika n'okusalirasalira ekintu kisigale nga kirabikira ddala bulungi. Kati leero omusingi gwatandikibwa bulungi, naye wali badde abafukirya n'abasalirasalira tetuyinaawo, wabula buli muntu yatandika kwongerako ebyali badde bisalibwa, ate kati abantu bongerako bongeza ebintu takola ki, ebintu ebitategeerekekako wadde nyini ddala. Olw'ekumi n'agenda maaso n'agamba, for other foundation can no man, tiwaliwo omusingi gwonna omuntu omulala yenna gwalina okuba nga asimba wabula ogwo omusingi ogwasimbibwa dda nga ye Kristo Yesu. So tubeere beegendereza bassebo ne bannyabo abali genda mu maaso n'ogoberera. Omusajja agambye nti if any man build, singa omuntu yenna abaako engeri gy'atandika okuteekawo ekintu ekirala. Wano manga tulagibwa mu lunyiriri olw'12 n'olw'13 ebikwatagana n'ebintu eby'enjawulo omuntu by'ayinza kuzimba ku musingi ogwo, okuli zaabu, okuli feeza n'amayinja g'omuwendo, wamu awo n'embaawo, wamu ate era n'omuddo. Pawulo alagira ddala nti ensomesa eyawukana ku ebyo ku musingi guli ogwasimbibwa, ensomesa eyo ebeera nsomesa nkyamu, era ensomesa eyo enkyamu tesobola kuyimirizaawo ki kanisa, era kanisa tesobola kuyimirira ku ekyo ekintu ekiki ekikyamu. Kyova olaba batandika ofuna abantu abagamba mu bo nti teriiyo kuzuukira, nti Kristo teyazuukira n'ebisigadde, ne batandika okubeera nga bafuna embeera mu bo ezitaali ntuufu. Omwana ayagalanye ne muka kitaawe n'ebintu ebiringa ng'ebyo byaki ebyenjawulo baba batandise okuteekamu ku mateeka aga Musa wano ne wali. So ebintu ebyo
obwenzi, okuyingira mu kanisa, kulya ebintu ebiweereddwayo ali amasitaani n'ebintuntu ebiwe bityo. So tulina okubeera nga tunnyonnyokera ddala ki kye tugenda mu maaso n'okwongera ku ekyo ekyateekebwawo edda, kubanga omuntu agenda kuyimirira awe embalirira ya buli kintu kyonna. Eyalokokera ddala ensonga enkulu togenda kulamula lwa bibi byo, kubanga ebibyo Katonda yabiramula dda okuyita mu mubiri gwa Kristo Yesu, naye empeera yo ey'emirembe n'emirembe mu bwakabaka bwa Katonda egenda salibwawo nnyo emirimu gyo gye wakola mu mubiri ng'okyali mu mubiri, kuba Bayibuli eraga nti omuliro gujja kubeera nga gwolekera ddala enkula, ekifaananyi ekyekyo kye wazimbisa, ekifaananyi ekyekyo kye wazimbira ku kiri ekyali kyateekebwawo edda. Kulabula kwa nnamaddala Bayibuli kweragira ddala waneeno. Olunyiriri olw'14 lulaga nti singa omuntu yenna yeekuumira, if any man's work abide which he has built thereupon, nti omulimo gw'omuntu singa tegugende mu maaso n'okwokyebwa, omuntu oyo yajja ofuna, kitegeeza bulwa batajja kufuna. Ate nga buli muntu yenna yalibadde musanyufu nnyo okuba nti mu bwakabaka obwa Mukama waffe Yesu Kristo abaako ekintu kyakola ki kye yeefunira, kyava agenda mu maaso n'agamba nti omuliro gwe gugenda okema buli kintu kyonna ekigenda kugenda mu maaso n'okuba nga kisalawo kiki omuntu kyanaafuna n'ekyo omuntu kyataafunye. So oyo anaaba afunye yoyo ajja okubeera nga tasomeseza busomesa mazima, wabula yagenda mu maaso n'okukola nga yeeyongera mu kigambo n'okunyweza enjigiriza. So ebintu ebyo bikulu nnyo byaki byakutegeerera ddala nnyo nnyini ddala. So Bayibuli eraga mu lunyiriri lw'15 mu kumaliriza ano eraga nti if any man's work shall be burnt, singa omulimo gw'omuntu gunaaba gwokyeddwa, omuntu oyo taabeeko mpeera yonna gy'anaafuna, wabula ye yennyini anaalokolebwa, naye byonna eby'emirimu gye biba byakusaanyizibwawo. Ensonga ezo avudde eri wansi ng'azimba 16, temumanyi nti nno mwe muli weema ya Katonda era omwoyo wa Katonda atuula mu mmwe. 17, singa omuntu yenna akosa oba avoola weema ya Katonda, Katonda yennyini ajja kusaanyaawo. If any man defile the temple of God, him shall God destroy. Omuntu Katonda n'amusaanyaawo, for the temple of God is holy, kubanga weema ya Katonda ntukuvu. So bye tukola mu mubiri nabyo birina okubeera nga tebiina kubeera nga bivoola mu ngeri emu oba endala. Bayibuli egamba nti singa omuntu yenna akosa oba n'agezaako okudibaga oba n'agezaako okwonoona ekkanisa eya Katonda olw'enjigiriza enkyamu, Katonda waakusaanyaawo omuntu oyo mu bufunze. Omuntu oyo mu bufunze akikola mu bugenderevu okuba ng'asomesa ebintu eby'okwonoona n'okusaanyaawo ekkanisa eya Kristo Yesu. Omuntu oyo ng'agenda mu maaso n'okwakanya amazima, oyo omuntu ajja kuba nga yeggulidde ekkubo ery'okubeera ng'akola ki, ng'asaanyizibwawo watali kusaasira. Ekintu eky'ensomesa eya nnamaddala tukikkaatiriza mu bintu mu masomo gaffe ag'enjawulo, newankubadde abamu tebafa ku nsonga zino, naye Pawulo yennyini yagamba Timoseewo mu Timoseewo 1:16 n'amugamba faayo nnyo eri enjigirizayo, faayo nnyo, kubanga enjigirizayo enaakukuuma ggwe wamu n'abo abakuwuliriza. Singa enjigiriza eba nkyamu tewaliiwo bulamu. Kyokka nkikubuulye, Katonda tasaagira muntu yenna agatta ku mulimo ogwa Kristo Yesu gwe yakola. So topapa, togolokoka agamba nti enkya ogenda kuweereza nga by'oweereza tokola ki, tobitegeera. Mukama akolamu naffe, naye naffe tulina okubeera nga tulagira ddala titweguddewo yakola okwagala kwe nga bw'ayagala. Agamba let no man deceive himself, waleme kuba omuntu yenna eyeerimba. If any man is among you that seemeth to be wise in this world, omuntu yenna abeera mu mmwe nga alabika yeefuula okuba omugezi mu nsi yonna, let him become a fool, afukire ddala musiru, that he may be wise.
afuuke ddala omusiru olwo alyoke abeere omugezi. So tujjewo olukujukuju olwo tweteeke wansi w'omukono gwa Katonda. Katonda yennyini atulungamye emirimu gyonna. For the wisdom of this world is foolishness. Kubanga amagezi ag'ensi eno busirusiru mu maaso ga Katonda. For it is written, he taketh away the wise in their own craftiness. Nti ajjawo abeeyita abagezi mu bukalabakalaba bwabwe. So olwabiri, and again the Lord knoweth the thoughts of the wise that are in vain. Katonda amayidde ddala ebirowoozo by'abeeyita abagezi nti biri mu butaliimu. Olwabirimu n'olw'ensonga eyo, let no man glory in men, for all things are yours. Bw'abantu mwenna waleme kubaawo eyeegulumiza mu bantu, kubanga ebintu byonna byammwe. Katonda ebirabo byonna byaganyiza mu kanisa bya bakristaayo okuba nga tukola tutya, nga tuyambibwa okuba nga tukola tutya, nga tukula. 22 agamba, wherefore whether Paul, Apollos or Cephas, wabanga Paulo oba Apollo oba Petero, or the world, oba ensi oba obulamu oba okufa, oba ebintu ebiriwo oba n'ebintu ebirijja, byonna byammwe. 23 n'agenda amaaso n'agamba, and you are Christ, era mmwe muli ba Kristo, era ne Kristo wa Katonda. So ensonga ya Paulo etegeerwa bulungi nnyo nnyini eri gwena atambudde nange oviira ddala ku lunyiriri olusooka paka ku luno olusembyeyo, nti yenna akuyimirira mu maaso kasita abeera ng'abadde mutendeke, ng'ategeera kyasomesa, enfaanana ye gye yakulira, gye yasomera n'ebisigadde si kikulu. Kasita abeera nga tatoolako oba nga tagatta ku kigambo kya Katonda, tukkirize obubaka tuleme kubeera nga tugulumiza abantu okusukuluma ku bannaabwe, ate tubeere beegendereza nnyo biki ebyo bye tuzimbira ku ebyo abatume bye baasimba edda. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okusa ekimu okw'omuntukuvu bibeere nammwe mwenna. Amiina.